Kale kakati omukyalo ono gwolaba yakutte abaana be bana, abaana b'omusajja omulala n'abatwala n'abanjulira taata omulala. Era akatambi ako koolaba ategese okuba nti ayanjula abaana be eri taata omupya. Omusiguze kirungi kubanga kiba kirungi nnyo omuntu n'obanga abaana bo bamanya ani gwe bagenda okutandika okubeera naye oba agenda okutandika okubeera ne maama waabwe. Kirungi ekyo sikirinaako buzibu. Wabula omukyalo ono mu katambi awaanye nnyo omusajja ono, awaanye nnyo omusajja ono omupya, ng'alaga nti omusajja ono ayagala nnyo abaana n'okusinga taata waabwe. Okusinziira ku bigambo by'omukyala, alaga nti omusajja talabanga ku muntu ayagala abaana nga musajja ono mupya gw'alina. Alinga agamba nti taata w'abaana bano tabaagala, ono asinga taata w'abaana okubaagala. Kye sikkiriziganya nakyo. Njagala weetegereza akatambi kano. Omwana abo abaana bibebe bibiri byasitudde omusajja. Ekiwala kibadde kigezaako okukwata ku galubindi z'omusajja ono, taata omupya. Taata asindise omwana emikono, fa ku galubindi zange naawe, era n'aweerekezaako obugambo ng'omulaba mu kukamwa, ekiraga nti red flag bibamuwaana si byali ebituufu. Bibamuwaana si byali ebituufu. Oyinza okuba nga wali mu kaseera yesuutasuutanga abaana bano okwagala kufunirako maama waabwe, era yakituukiriza. Kati wabanga yakituukiriza, ebisigadde tebijja kumumalira budde. So bamuwaanye nnyo, naye bibamuwaana nze ndaba nga bya bulimba era mu maaso eyo. Anyway, kasobola nkutuusako vidiyo eno ogyerabireko nga omusiguze bamwanjulira abaana bazadde obukulu. Vidiyo gimpereka like vidiyo yiyo. Hello baswiti, awo no tubadde tutuuse ku Cass Farm. Mwana eri Mpigi, olaba wano wali oluguudo lwe baasiba. Oyita mu Buyisi olwo nga bwe lwali nga ludde Masaka, then waliwo eky'ettaka ky'oviirako. Tubadde tutuuse Professor gye yatugambye omusinkana. Jibu ng'akooye. Ngambye mutima naye omusajja ono lwaki yandiise eno? Maama ngenza otuukawo bannange wa kifo kya famire w'abalimi ate ayagala nnyo okulima nnyo. Ayagala nnyo ebintu by'ebirimi era alina amalimiro amanene yoziyiika 10 ziyiika 4. Kati bwe ntuuse wano nentegeera nti bannaye wamma kyeyavudde ampita wano waliwo nnyo ebya faamingi. Nema ne Katonda alina amaanyi. Abaana bana naye bakyala bakyala mugume. Nze live example. Abaana bana, it doesn't matter ne oba bazaala oli muto. Mune bozaala abaana batandika okubalira emyaka ne gy'otayina bagambirawo oli mukulu naye ng'oli muto. Kale abaana abo bangi. Naffe we twawuliranga edda Mwami Gundi yawasizza omukazi w'abaana 2 ng'ogamba ekiki? Bakazi baadde baweddeyo. My love nze kirimu. Kyokka bannange omusajja njagala. Bannange njagala. Anti yangamba bw'anaaba nsasula ewaka buli mwana agenda kumuleeterako ente emwemu bw'abaana 2. Buli mwana mbwera emu egenda kubaako erinnya Jibu, Urimu, Heather, Amba, buli ente 4. Wamma we ntuuse badde babategeezezza dda. Ne batwekera obwokunywa. Bambi I've loved these people. I've loved them. Mbaleese obwokunywa waabwe ka juice naye kabeera mu pot, that small pot, ne balitako ne bufruits bwabwe batulaze okwagala. They were so lovely. So baleerenga omutima gunkankana because let me tell you guy abadde of course ng'abaana bamulaba bamanyi mukwano gwange, but then you guys eno badde moment y'okubanjula. From today onwards this is your daddy. Daddy yo guy nali professional. Mukama yampeesezza 2 wabula bannange antabulira omusajja ndi mugole naye siri mugole. Bale Jibu n'amalala ge aganye okunywera mu kasuwa, aganye n'akasukumeeri. Mukwano nga ye yategeera kikopo kye nfe ne twenywera. Oh my God, kabadde very cold. Bale nga kawooma, bale nga kawulikika bulungi. Abaana banywedde bufruits ne tulya ne tunyumira. Bale nga bwe tulinda Professor omwana w'omugagga.
neba ne mukama oba namuwaaki waliwo lwotuuka onoogamba mukama namuwaaki baneeba maama mugume mulimu abagwamu amaanyi nze kempezezza 35 nze kempezezza laavu teriiko myaka katonda bwakuwaakuwa ekyo ekikusinga ku ndowoozayo nze nina abaana bana omwana abandi gwe nina muto ansingako emyaka nga 3 gyokka bagamba funa omusajja ng'akusinga emyaka nga 10 oyo akutegeera entegeera teriiko myaka. I'm telling you, entegeera teriiko myaka. Omuntu ng'anaategeera ne ku myaka 3 ategeererako ne ku myaka 4 ategeererako ate ategeere ne ku 5 mubalaba nga bayiriba n'obuwala. Musajja mukulu n'afiira mu loogi. Musajja mukulu yalwanye ne mukazi we. Saalaba wano story omukazi nga myaka 8 bbaawe yamusse. Naye nga bayiribye eriyo namuvubuka kati omuntu ataategeere bannange ne bwaba mukulu. So Katonda akuwa buwi ebintu bino eby'obufumbo bya luck. Katonda akuwa buwi era oba olina mwebaza nti mukama weebale. So banenze ndowooza Katonda yampadde nnyo era ndi proud ndi happy. So manne wetto ne tulya ne tunyumirwa ate nga bwe ngamba banne kandi empolampola professor tatuuka nga simulekeddeewo omwami wange anti kati nze mukyala Ssekajja base naye mmwe kale muwedde. I'm telling you muwedde. Nze mukyala Ssekajja inzo mama nnyabo inzo mukyala w'abenvuma inze sasa bakikola ekyo buli kimu kigenda kubeera mu nze mukyala Ssekajja. Bannange erinnya eddungi bwe lityo eritali common. Oh my god liwooma Ssekajja. Oh my god baba jibu bannange alidde watermelon nga si yoli yaganyika juice. Tuli awo tuwominga nze mu mutima nga nkankana abaana bange, but my kids already loved that guy oluzungu anti kambabulireko one day when that guy just came into my life some time back. That firstborn of mine namugamba naye munange anko sisi wamuwonya stress anti bampita sisi wamuwonya stress. Namugambe yaki? Namugamba nze nalinga mulaba akaaba naye kati ndaba aseka. Nengamba bannange ebintu byemukola mubikole mpola tuba tulyawo datuuka. Dengere ekyapa kyange maama nnyabo kitudde mu ggulu. Kyapa ky'omuggulu kiikyo beba n'omukyala bye yalaba mu ggulu bamalayika abamuweekanga beebo mbagambe bana bangeduuya bannange mwe abaana basanyuse. Baana mwe mpulidde nga amaziga gampitamu badduse basanyuse ne bamuwahaga bambina. You guys, I want to cry. No kibadde lovely nyonyo bambi basanyuse badduse ne bamuwahaga naye babajibu era nga yemumanyi boosi ya boosi we waka engeri gyadamanyi nti ye mwami yekka gwe tulina aganye okudduka. Bannange ne mutwe nga mwana gwe tonswaza tokasikiza kange tokazanyiramu agenze mpola namutokako naye bambi nakwatiwa ekinyegenyege namuwahaga. Oyo badewe nyonyo mu ddwaliro babadde bayiri baba amuwadde peeke. Naye mwekamba buli baba jibu bwasiima omuntu omanyi oyo omutima gwe gwaba Katonda gwa malayika. Oyo mwana tasiima naye baba jibu amuwadde peeke bambi namuweeka. Musajja atwajidde mu saati njeru. Maama abaana kye bamukoze naye njazooza ezo daddy don't worry daddy nja kubanga nzooza obimanyi ebyange. Look at love. Omusajja yamanyi family ayina okwagala ayagadde abaana bamumanyi bamwagala ambasekeddewo mugempa glasses mwe ekintu osobola okwawulira omuntu omulungi n'omubi kiba mu baana. I'm telling you omwana omuto bw'ayagala omuntu ebyaddala omuntu oyo aba mulungi. Amugye mu kagaali he couldn't wait n'agamba baana bange kati muli baana bange I'm no longer uncle. Naye gomanyi omusajja okusaba professional meeting annyonnyola abaana nti I want to be your daddy. Oh my god mulabanga ekitono naye si kitono. Mulabanga ono omwana ebintu byakola biringa ebyabasajja abakulu
n'abasajja bakulu tebakyabikola basajja b'ennaku zino bayonooneka kale entegeera ye ya kikulu nnyo mbadde sibangako mbulamu na muntu ayagala baana n'okusinga nze maama waabwe kambabuulire nze bwe mbadde nga ngenda mu ddwaliro nga ngamba genda okole ssente kansigale n'abaana mu ddwaliro oyo gwolaba ate nga alina emirimu egiri professional baba bamwetaga buli kaseera baba bamukubira amasimu ku saiti biki naye ng'agamba you go and work I'll keep the babies bannanga ebintu laavu y'abazungu kati njirimu era munnanga olugiza omukyalo omuganda nentekako kagundi awo ku kugundi anti munaye kati bba wange so guys byebyo bba wange no baba jibu amagala gatadde mu nsowani ya dadi baba jibu nanswaza yeefula ayagala amba mbona yamulaga nti naye muntu mulungi jibu se babaddewo nga yeegula bweguzi nawa amba bamba nenga ne mumpe amba baba jibu oyo ne baba jibu kambabuulire bali aba anti baba jibu nzangana n'agenda ewoyo era bw'otusanga oyinza n'ogansagala mwana oyo kyokka ng'omwana mwagala munene nfukamira ne muwaako okunywa ne mugamba taate yanzaala nanzaala n'abaana bannange munneebaliza omwami wange bannange basingo mother munneebaliza omwami wange yantutte ate mugume bannange mugume okaaba n'omala katonda n'akusangula amaziga what matters is your good heart omutima gwo mulungi gusigaze katonda akujjukira nfunye taata w'abaana bange sigenda kukuza abaana nzeka omusajja omukkakamu era ndi sure ngenda kukuza abaana abakyasinza obulungi mu nsi muno bagenda kuba bakkakamu bagenda kuba bakozi ate nga balungi nga balina emitima emirungi egyekisa omusajja alina okwagala kitunuulire nebanage jibu no wegubadde guliisa omusajja wange ne gwe jibu oyinza okunfuukira ekirala mu relationship yange sebo nga gumuliisa sabo gumulaze laavu awo ne kumugiragira ninga bana mumvire ku musajja siba bana bagala kwagala musajja wange munyambe bana bagala kwagala musajja You guys, I'm happy. This is beyond. Daddy webale, Professor webale, honey, I love you. Naba ekiroto kyange nayagalanga nnyo abaana bange bali awo ne taata waabwe abaliisa beerisa bazanya olwoze nengejjera obwerere banna ebiroto biri mu reality katonda gyali mugume temugwamu maani.